kati bwe mutandika okuvuma Rich nange ne munvumiramu nze mba mbakoze eki tewali nti noba oli mugagga tosobola kukwana banaku obugagga tubukuluddemu tetubulabye mu bukulu naye gwe bw'ojja mu America and you're trying to be a wannabe mwena mumanyi omuntu gwe twogerako sigenda nakuneeminga mannya ngenda muyita jendo mu healthcare term abantu betayagala kumentioninga tubayita ba jendo no disorganizing buli omu ogezaako okumulevelinga to your level but some of us are not at that level oba wali oyiri kyoli oba weetunda oba wakolanga muowino oba watundanga butunda ebyo bizibu byosi bizibu byaffe nze simanyi kuyomba tongulira abantu kunvuma nakutandika kuŋŋamba nti nazaala binnamagoya nabizaalirawa maze mu America 25 years of age najja mu America nga ndi 17 I've made my legacy. Don't pull me down to your standards because I'm not that. Kambabulireko tuyina okwagalana. Baby, turn your music a little bit down. Tuyina okussaamu buli omu ekitiibwa oba ayina ssente oba taziina ssente mugenyi. Leero weeziri enkya teziriiwo. Leero nziina enkya ziyinza okubulawo. Naye weegenderezanga nnyo abantu b'omanyiira ng'oli waggulu eri kuba wokkirira olina okumakinga sure nti bajja kukubeererawo bakwate ku mukono. Okitegeera obeera n'obusente obutono tomanyiira abantu ba wansi kuba nabo basobolokera ku makya ne bafuuka kyoli naye mwe ne mubeeraawo olw'okuba mwagala okukola erinnya mwagala okgenda e Uganda ne mulaga nti mulina ssente ze mutayina. Nobody cares oba tosobola kuliisa banaku ne bw'olaga ssente meka z'olina. Nobody cares. Ziyamba gwe oba oyagala kubeera wannabe, that's your own damn problem. Excuse my language. Mundeke I'm an innocent soul. Simanyi kuyomba, manyi kola sente, na manyi kola mikwano. So, if you don't know what you're supposed to be doing in your life, do abantu baba tebakutanudde tebakulumbye tobalumba okumbulira obwana obuto okunvuma. It's nothing. Ebikolimo byaki byenkoko tebitaka munye oba kamunye tebiki, whatever that is, I don't understand. But ebyo Luganda munsonyi wasiri ndwogera naye whatever comes with it, I don't know much about it. Naye nga njagala gamba abaana abato abadda ku social media okuvuma abantu be mutamanyi. Mwegendereze. Muli baana bato abakazi abakulu babakozesa ensobi babagamba vumono vumoli teri yali awangudde ekikopo kivuma abantu. Mutwekwateko tubayambe wate muyina byakola. Ongambe empaayo miliyoni 10 empaayo miliyoni 20 nzigulewo akaduuka nunde chapati nunde enkoko ngende ku kyalaani. Naye munaddamu ne mutuvuma mutumalamu amaanyi. Nze siina kyembeetaagako nze nga Zawedde Juliet. Buli kimu nkiyina. I work for the federal government and state. I own about 50 transportation cars. My company makes over 20 million a year. Kati awo bebagula nti Bavumi Association. Nange wembagula nsobola obbasasula for the rest of your lives. But I'm not that kind. I'm not cheap. I don't believe in cheap talk. Mulekerawo okunvuma, mulekerawo okunjagaza obulenzi obuto. Si klasi yange. MC Richie, nkwagala nga mukwano gwange naye munzije mu ntalo zammwe. Fight your own battles. I'm not at your standards. I'm sorry to say. We man akwagala nenkuyamba ng'omuntu and I sponsored you, it was out of love and kindness. Naye wokola ebikolobero in the public, abantu ne banvuma because of you, that's a no-no. I'm a married woman with children. I respect myself. Abaana bange bayinza okuba tebategeera Luganda oba tebalwogera, but someday they might get to understand what people are saying. Ebintu bye banteekawo ku social media tebirivaako bisigalako. Muwulira temuddaano ne muvuma abantu be mutamanyi. Abaana babato olumu bayinza okugwa oba emmotoka ne bakono oba ne bamukuba n'agenda mu kkoma nga nze nyiza okukwata ssente ezijjanjaba omwana oyo naye nakikola ntya nga nvumye atyobodde ekitiibwa kyange atyobodde my respect. Full figure simuwaako nusu ne mugamba nti vuma omuntu yenna. Nedda. Full figure byakola akola bibye mwenna mumumanyi. She's unstoppable. Ate oba
agamba presidential advisor kati fe tulina sente mmekezi mugula avuma abantu ye presidential advisor waga bagambira nti presidential advisor I'm assuming alina sente ezimumala eziva mu president's office right kati faba abatalina ngeri gyatusabirizamu presidential advisor asabirira ffe abantu abawansi bamukuba kyeyo mundeke simanyi kuyomba simanyi kukola ntalo I'm just an innocent soul who is down to earth. Temunkabye amaziga because you're making my life miserable. Enough is enough. Please, enough is enough. Richie, take me out of your kiddish, stupid battles. Mwali temumanyi, I lived a good life. Nemunteka ku social media yambo no yambo oli kati nfuse mediocre. That's not what I signed up for. Twagalane, let's respect one another. Oli navumono la navumoli nemusinika amanyo like it's funny. Omwana ngo mukulu ali 20 years of age kirungi tayogera Luganda talutegeera no mama wange talutegeera mulowooza singa alaba ebintu byemunvuma byemunjogerako how would she feel? Nemuyasama nti nvuma abaana b'abantu nali nvumyani omuntu omava ewa agambe nti Juliet Zawedde said you're stupid nina ekivumo kimu kyemanyi mukamwa ti lulabe lulinga akamyu. That's all I could ever say to anybody. Or stupid. My father was a pilot. He trained here in the US in Atlanta, in Atlanta, Georgia, as an Air Force pilot. Now flying commercial airlines in Milan, Italy. Sende tuzirabya mbukulu adete zatutusa. Buli womanyira omuntu wa wansi you're bound to fail. Abantu abamu batusanga mu America 25 years ago tulibadde wano. Azza disorganizing the chalo chonna because she wants to be a wannabe. Gendo, check yourself. Oba income join ate kumala consult us tujja kugayigira. But lekera ogamba abantu bavume abantu. That's so low. It's inhuman. It's high school. It's ludicrous. There are better things you could do with your time. Banabana batoba malira ebiseera oba wabya. Adesiza wano kwogerako naye lekerawo gamba banabana bato bajje ku social media bavuma abantu. Bataddemu abantu abakulu. Mr. Tamale Mnunda avumiddwa, aba government officials bavumiddwa, abantu abatalina anything to do with this bavumiddwa because of what you guys are doing. Naye kurati. Stop. Enough is enough. This is not funny anymore. Amuntu atalina mutima gwenina could commit suicide because you're bullying them. But you can't bully me. I keep quiet because I have no time for you. But I can speak when I choose to speak. So do not dare bully me. Richie, fix yourself. If you don't, delete my picture off of your profile. Forget about me. I'm tired of these kiddish wars. Don't put me in your shenanigans. Bikoye. Mungulira abantu banvume. Kale. I'm not going to retaliate. Nze sigula abantu kola chaos to making peace. Tuli banna Uganda tuyina ennaku twagala okuyambagana waliwo abaana batalina school fees waliwo abatalina mmere naye ffe tugezaako okuyamba ngi put us down mulowooza tuwulira tutya tukozesa obudde bwaffe okukola ebintu ebyamagezi TV simanya radio bibiti ebyo byonna ebyo bibeera ku gundi simanya ku Facebook oba YouTube oba biti byonna sibitegeera. I just see myself from one TV to another oba TV oba YouTube oba Facebook channels. I don't understand anyway and I don't care. Mumpadde obudde bungi temundabangako mundaba mu bifaananyi. You've never met me. Forget about me. Make money, live your life, live it to the fullest. Show kindness, show love, respect one another. I respect everybody, I love everybody. Newe mutayige kwagalana respecting one another temujja kujja mu ssanyu. Mwenna abanvumye mbasonyiye. Naye mbasabira Mukama Katonda abakwate ku mitima gyammwe mulabe ekkubo ettuufu. Kuba okuvuma abantu si kirungi. Muvumye nze leero naye muyinza okuvuma omuntu alina omutima obunafu.
naye obutwa ne yetta mugenda kukifixinga mutya oba ne yeesula kalina n'agwa eri n'afa mugenda kikola mutya mwagalane show love show kindness mem continuing oku insultinga but you're not going to get anything from me mbagala nnyo but let's stop putting down one another Abannayuganda tulemye okukulaakulana because we don't appreciate anybody buli muntu avaayo n'abaako kyakoze gwe musabula n'avaawo ne mumukuba emiggo n'agamba owaayo abantu sijja basobola but me I've made my own legacy I've made my own money mundeke simanyi kuyomba bw'oba wajja mu America nga tolina kyoliko ng'onoonya kubeera wanabyo ogenda ku Uganda kweragalaga nti olinamu abantu bwe weeragirako e Uganda they are more wealthy than you are they own properties they don't rent they own tebagenda mufulumya mu nyumba nti rent ya bulemi bazizimba zaabwe obusente bwe mujja ne mwanishinga for one weekend tu ne buggwawo ne muddayo change pocket change for them abagagga Uganda bagagga nnyo ne mu America tebalina kyebeeguyaayo because they are living the life naye gwe n'ogenda e Uganda nti oli musama olowooza nti bw'ona ogula ogwenge kacupa kamu bwebiri mu bbaala olwesa obwana obuto obugulidde enjaga buvuma abantu obucorrupting their mind you're gonna get anything out of that that's so lame find better things to do with your time gera musanyu babies home odonatinge mufo kyokulaga obucupa bubiri busatu hire me I'll buy those bottles for you for the rest of your life leave my name out of your cheap trash if you're a whore or a prostitute I'm not one of a kind ndeka simanyi kuyomba mbagala nnyo naye njagala mbagambe nti tuyige okufuna emirembe awatali mirembe ffe tuyinza okukyentekamu to support one another nolaba munno nga strugglinga n'omukwata ku mukono n'omugamba munnange nkuyambye ntya nkoze ntya okukyusa embeera bwe tulina okuba naye omuntu n'avuma munene musinika amannyo ne mukyaliidinga asabula tugende walk the video fucking walk the video excuse my language ebyo bye mwagala ebyonoonese oluvaawo tubonaabona Uganda is bleeding you make it bleed because of your freaking manners excuse my language I'm upset very upset Richie if you can't fix your acts take my picture off of your page and leave me be nkoyo okunswaza nkoyo okuvumira obwerere because of your actions banvuma oli eyo osirisi okitegeera these are your own goons bewasembeza siri mwana muto ndi mukazi mukulu I've built my life naye by'okuvumira obwerere because somebody made a mistake nange nebintwaliramu I don't like it I like you as a friend and I will always support you but if you need money zisabenze abantu bajja bakunoonya you are comfortable you got involved with them banvuma and everybody's abusing me because of what happened I don't know where sali nawo I was in Dubai I'm here on vacation and people blowing up my phone oh bichi wakozechi what's happening because they are concerned please let's install love Richie mumuleke oba munaku kale muleke kasita yakwana omugagga kati so omugagga kamuteekemu ssente oba kibaluma that's your own problem everybody chooses their own friends oba nasalawo okwana Richie omunaku that's okay my husband is comfortable with it he knows we are just friends have respect for people so they can respect you back I love you and I always love you mbagala nnyo thank you for taking the time to listen to me but I am heartbroken don't you forget that but I love you baby